nze nesenga kulanama tulina ebintu bye tukoze omwana oyo twamuyamba titwamwogerako tukolaganye naye ebbanga situyina n'agenda gye yagenda mu nkole y'emirembe ne tubeera nga situmuyinaako buzibu naye okuyimirira n'atuuka n'okwogera ku baana baffe nze nesenga kulanama tulina abaana bana otegedde ne tubeera bampeta ne tuzaala abaana bana omukulu ye Nabukeera Jumba addako yenna Bisaso addako ye Bisaso asembayo yenna Nnenge baana bange Nannenge na Jumba kakati abaana abo n'oyimirira n'otandika ogamba babagula babatunda wa yagamba muki mbwe abaana twabagula babatunda luddawa mu Uganda gye batunda abaana omukazi tazaala simanyi yakola bwati betuzaala gwa babazaalira kakati SB4 siri ku ddaala alyo ngamba mukulu Sebunya ngenda kuloga video nabadde njisuubira kubanga abantu abo buli aboogera buli gwe bakola ekintu nga kyabamusazamu kumuloga mutuuseyo baka buno buli kimu kyabankola nkimanyi babikola ddala simapya nze soogera ne situukiriza kye kyasinza okunyiiza kuvuma baana bange biribe nali abaana yahanatavuma baana ekirala singa kulanama mulwadde omukazi alwadde bamuwa obutwa 2017 senga kulanama yebakira kwa Lupalazolamu senga kulanama yes dokita we bamuyita Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya Nakasero bamuwoza omusaayi ne batujjako $9.3 kumwoza bwoza musaayi bwe gute Nakasero hospital Dr. Okia abo benjogera ba dokita ba mu Uganda bali wano Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya lwaki abantu boogera ebintu ebitategeerekeka senga kulanama alwalidde ebbanga ki njagala kubuuza senga kulanama nga tannagenda Bulaaya kumujjanjaba obanga tannalwala waliwo mu Uganda wanatamanyi nti senga kulanama mulwadde senga kulanama mulwadde kakati mu bulwadde obwo n'agenda e Germany bamukyusa ekibumba bambi nga tikikyasobola kubanga ekibumba twakiteekamu okuzaala bwe twakiteekamu okuzaala nekikola ki nekisajjuka kakati omuntu bw'atyo ate n'omuyimirirako n'otandika okuvuguma abaana be abatannaweza na myaka 8 abatannaweza na myaka 4 ate nga taliiwo tasobola kwerwanako talina waayogerera kakati no mbadde mulumba senga kulanama nga gwe mulumba nze Jumba super power kakati ate nze ndi wa mutawaana nnyo SB4 genda kumpulira sinna kuvumako musajja gwe njagala okikwate bulungi nze nayogedde mazima gwe kuvaayo ku defendinga byenjogera vayo defendinga byenjogera luno si lutalo twakwevuma nze bingi byensobola okwogera kuba bingi byemmanyi nawe okimanyi SB4 bwanema mbasaba mujje muggale essabo lyange sigenda kuddamu kulagula bwanema ntegedde SB4 ampitiriddeko ekimala kikola ki tiyalirumbye baana bange sirumye atanumbye bali badde mulavu yammwe twabaleka ne mbeera biwenneneku ne mweyambulira mu mawulire ne busigala bukunya yesinga wakyaliyo n'omuntu abalaba mu Uganda munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima amacha malungi webokeredde nga buli muntu antaginga muka video olwoka video akamu ke bantagingamu amba kansindikidde mu inbox yange video nabadde njisuubira kubanga abantu abo buli aboogera buli gwe bakola ekintu nga kyabamusazamu kumuloga mutuuseyo baka buno buli kimu kyabankola nkimanyi babikola ddala simapya ayina gwe munna Uganda ali eyo gwobanga omanyi abantu bano balya ssente zo era nabali mu inbox yange obagezaako okubanja babaza tujja kukuloga n'omwana yavuddeko n'agendako ewa YouTube omu n'amugyako story olwafulumye bamutisiza omuloga kyava avuddeyo n'agenda nga atandika gamba nti tabadde nnimba abikoze bitya
Wano mu Uganda kino kyenkyenjize nti amazima tegoogerwako. Amazima tegoogerwako. Mu video zonna ze nakoze sinavumako muntu n'ogwa. Sinavumako manze n'okuvuma sikumanyi. Ne muntu yavuddeyo mbu muvuma. Sinnakuvumako musajja gwe. Njagala okikwate bulungi. Nze nayogedde mazima gwe kuvaayo ku defendinga byenjogera. Vayo defendinga byenjogera. Luno si lutalo twakwevuma. Nze bingi byensobola okwogera. Kuba bingi byemmanyi nawe okimanyi. Bingi byemmanyi nawe okimanyi. So tuleme kivuga katukizeeyo. Nze ne Sengakula Nama tulina ebintu bye tukoze omwana oyo twamuyamba. Titwamwogerako tukolaganye naye ebbanga situyina n'agenda gye yagenda mu nkole y'emirembe ne tubeera nga situmuyinaako buzibu naye okuyimirira n'atuuka n'okwogera ku baana baffe. Nze ne Sengakula Nama tulina abaana bana. Empete eno nagigula $6,000,000 ne ya Sengakula Nama ya $6,000,000. Yiyo tunula mundu olabe erinnya eririmu. Empeta 2 nazigula $12,000,000. Jirabe njikutemu n'enjiwuliro. Ne muwasa. Otegedde ne tubeera bampeta ne tuzaala abaana bana. Omukulu ye Nabukeera Jumba addako ye Nabisaso addako ye Bisaso asembayo ye Nannenge. Baana bange Nannenge na Jumba. Kakati abaana abo n'oyimirira n'otandika ogamba babagula babatunda wa. Yagamba muki? Mbwe abaana twabagula babatunda luddawa mu Uganda gye batunda abaana. Omukazi tazaala simanyi yakola bwati betuzaala gwe abazaalira. Kakati SB4 siri ku ddaala alyo ngamba mukulu Sebunya ngenda kuloga. SB4 no mutandika mutokolagana omuntu ajja beera yagamba twabeera ne SB4 nga twali ngaboola Sengakula Nama yali mukyala munnamawulire nga nze siri munnamawulire. Kati SB4 agenda Sengakula Nama okujjayo interview. Sengakula Nama yali abeera nnyo mawulire oba yali munnamawulire? Sengakula Nama munnamawulire. Yagasoma myaka 6 Bukedde TV. Gakola program ki? Ekyo yakola we bazimbira Highway Express yonna Sengakula Nama yakolanga ku Bukedde. Wamanda engeri confidence jainanga atudde mu kamera. Yes, era nze Sengakula Nama yandeeta mawulire kamera. Nze saali muki mu mawulire. Kati yaleeta SB4. Era abaana abo ne tubeera nabo. Sijja kubulya bye twabawa. Sengakula Nama ye yaleeta SB4. Yes, ng'ava wali ku gundi Delta TV enakolako naye. Waliwo omukyala eyamuyungako. Ono omukyala yakolanga emikolo n'embaga. Sharita mutaawo. Akyaliyo. Kudyali mutaawo. Kakati ne tubeera SB4 yali akola mu control room. Yakolanga mu control room. Akola ne program ekirusa mukaaga. Bagita kavuyo. Ngera akola ne Umaru. Webale. Umaru ku kamera. Twali tugenda China. Nga tugenza okugula ebintu by'engoye zaffe batuleka ku airport n'agenda. Agenda wa opponent waffe gwe tutayinaako buzibu naye oyo balina okubisanya mu nkole y'emirimu kuba baali mawulire nga nange ndi mawulire. Kati olutalo olwo nze nalusanga competition ebeera waawo onasika n'onasika which is okay mu kyogo na birala. Kakati SB4 yetaba mu lutalo lwatakola ki kati ngenda muwa panado. Nze soogera ne situukiriza kyekyasinza okunyiiza kuvuma baana bange. Abaana yahanatavuma baana. Ekirala Sengakula Nama mulwadde tali mu Uganda. Nina kyembuuza tugende empola. Abantu bagamba Sengakula Nama mbuhamulamu kamalobo kamaze era byogerebwa. Njagala oyite wano okakasa abantu. Anti Jajja njagala okwoleka Sengakula Nama si mulwadde. Ani alina esimu yange ya iPhone? Yalese information. Yalese information eyekiyayi byetamanyi eyekiyayi ngenda kulaga erinnya erinnya oyo ye Dr. Santaro Germany. Okitegedde Germany njagala kulaga ali Germany oyani tunula olabe ekyo ki eryo ddwaliro olirabe olirabe eddwaliro eryo. Kakati nsirire video ezifaanana zityo nziteeke mu kamera. Njagala nkulage Sengakula Nama olabe bwafaanana. Nzikwate nziteeke mu kamera. Uyo
so kolindeko doctor omaiti baba omulaba nkwate video ezo ze mateka mu kamera tochikola kyabulimba anedda tochikola kati omukazi alwadde bamuwa obutwa 2017 obutwa abulya atya ati obutwa bamumuwa era na muntu mwami kugamba bamugulirira ne bamuwa obutwa 2017 nze muwasa 2019 ne bamutwala e India wagenda omufuna nga bamuwadde obutwa ne bamutwala e India ne bamulongoosa n'akomawo ebuyindi bw'amala okuva e India era byali ku Bukedde TV n'atunda amayumba ge n'akola ki ne bamusondera ssente n'agenda nga boolaba kati bwali mu ddwaliro mulundi gwakumeka kuba luli bamujjanjabira miliyoni 217 kati batuggyeko miliyoni 16 kyokka ate mwetaagamu naki kati n'ensigo bagisanze senga kula namayebakira kwa lupalazolamu senga kula yes dokita we bamuyita Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'ensambya ennakasero bamwoza omusaayi ne batuggyako miliyoni 93 kumwoza bwoza musaayi bwe gute ennakasero hospital Dr. Okia abo benjogera ba dokita ba mu Uganda bali wano Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'ensambya lwaki abantu mwogera ebintu ebitategeerekeka senga kula namalwalidde ebbanga ki njagala kubuuza senga kula namanga tannagenda Bulaaya kumujjanjaba obanga tannalwala waliwo mu Uganda wanatamanyi nti senga kula namamulwadde waliwo atakimanyi nze bwenkoma waawaka nga senga kula namayeba sensula mu parking kubanga bw'okuba engombe taddamu kuzuukuka ayebakira kwa lupalazolamu senga kula namamulwadde kakati mu bulwadde obwo n'agenda e Germany bamukyusa ekibumba bambi nga tikikyasobola kubanga ekibumba twakiteekamu okuzaala bwe twakiteekamu okuzaala nekikola ki nekisajjuka kakati omuntu bw'atyo ate n'omuyimirirako n'otandika okuvuguma abaana be abatannaweza na myaka 8 abatannaweza na myaka 4 ate nga taliiwo tasobola kwerwanako talina waayogerera kakati no mbadde mulumba senga kula namu nga gwe mulumba nze Jumba super power kakati ate nze ndi wa mutawaana nnyo SB4 ogenda kumpulira kino ndi ku interview yo sitiisatiisaamu SB4 bwansinga katono nnyo nalabye SB4 ng'ayina bwali ng'agamba ogenda kuloga ate nga basaabulula obongota kayimayimba babongote omwana yakuyimbidde Jajja anti yagenda wulira yagenda naye nze neesenerako nze neetoolerako nze neekwatirako bwe bakukolako naye nze neekolako bwe bakuyambako naye nze neetoolera nina omwana nabadde mu comment section yawo wano wakambwalidde nnyo nala Jajja Jumba anaazina takumba anti anaazina bw'atakumba nkwe ku byafaayo byange olunaku lumu tulina omusajja mukulembeze mu kika ky'endiga bamuyita Lujja nga tuva wano ku byekisawo saali kututteyo kuba tuli ku music nga tugenda nga Lujja bamukwata n'obuwanga 17 obw'abantu empigi RDC nga mpita omubaka wa president n'abasawo abalala bonna nga tugenda twali bangi bwe tutuukawo nga bagenda essabo lya Jajja Ndawula lino era lye lirimu emirambo emirala naye lyatulemye nensooka ndikomako omuliro nenga nti we Buganda situlina Ndawula tabaki bantu bwe bajjayo obuwanga ne mbulabako ne mbagamba munoonyereza bbanga kinti emyezi 3 kunze Lujja nkuwadde ennaku 7 video nagira bwe mbanga sinze Jumba obusawo mbukola ki mbuvaamu era mbasaba mujje muggale essabo lyange era SB4 bwannema mbasaba mujje muggale essabo lyange sigenda kuddamu kulagula bwannema ekyamuteringi ndi ku kamera tokijjamu bwannema sigenda kuddamu kulagula baligale bamanyo bijjamu eririwo bino ebigambo mubisalamu njagala bagenda okuloga omuntu akati oyo omu Lujja yajja oba teyajja alujja bamukwa abasawo bankubira ne bangandi kakati bagala amasabo mu Uganda bagaleko eriryo kubanga beebuusabuusa nze seebuusabuusa mbuusa oyo omu njagala nkuwe clarification ne tumaliriza n'enkomawo ne wano ne ntula wano ne baga nti nti ye
kino kiganye omusajja oyo yakatta omwana ematugga nibaga nti abuze agenze girlfriend Valentine nebaga mama wa Martin nankubira nemuga nkwade nakwezi mama Martin yakubira nkwade nakwezi sibya sente timwamukwata taliyo atera ajja kudda mu koti agambe nti nze natta ngeeroli nze benkwatako tibawoza tusanga nze jajja ku bujjajja nze nasamira nze ndi muyimbi omusamize ogenda mulogo otya ani SB4 sigenda mutta kubanga omufuta lumu kati omusunyi omufuta lumu naye ngenda mubonyabonyeza ku nsi kuno ategere nti abantu balo mbonyabonya ki gyogenda okuyita gyogenda okumubonyabonya mujja kumulaba omuwadde ebbanga kyagenda tandika kuba namulabye wagambye va mu byokwogeramu jajja gwe kyogamba nti luli nali nyiizi nga nkola live waliwo wali mukambwe najiraba ne waliwo nangamba waliwo kati ate olwaleero nyiizeemu oba sinyiize oba musanyufu kyenjogedde nkakasa obasika kakati nkakasa wenkulabira kanula liiso ndi ku kamera bwanema nga muliggala SB4 ampitiriddeko ekimala kikola ki tiyalirumbye baana bange ekyokubiri kyenjagala okutegeeza wano Uganda tewali mazima Kafeero yakugamba nti nze sigenda kuwaaba musango mu kooti zino ez'ebyokunsi ebisinga biggwa na nguzi bangamba bamuwayiriza mbu yali ali abantu okitegedde naye eyamuwayiriza n'ateeka amawulire ku Bukedde TV gyali nina gwe nali naye nagamba nti ate embeera mwali mbi nnyo naye ku Bukedde gyali ataliyo kakati nze nno njagala okubuulira nze nina abantu nze siina muntu yali aneesibyemu nampangula omanyi lwaki sirumba muntu sireega muntu bwereere siina lutalo ku muntu era abantu abo twali twabeesonyiwa nga twabakola ki twabaleka kati twasitudde ate nabo ekirungi basitudde kati nabo basitudde naffe twakoze eki bali bo bali tiimu nze ndi one kubanga senaamamulwadde bo tiimu naye nze ndiwa ngenda kubakuba kakota kandiizi kamusa bonomu kakota ngera bonna bwe basituse era bonna bwe ngenda basandabula era buli gwe mmaliriza nga nkoma ku TV nti oyo mwamulabye nzija oyo mwamula kubanga ngalina atagogeza abatagalina nze super power ngalina okitegedde ngenda bakuba kakota ngenda kubambula ogwokumeka ogwokubiri ngenda kubalagako laavu yaabwe ngenda kujanika waliwo n'omukwana togulaba ogumubisa amaaso atandika okuntamirirako ngenda kumulaga omuhabbati yes kyova olaba nti bino nayagadde mbyogerere ku midiya etali ki yange oyogera byonna obimalire era jajja weeti oyo siina mulala gwe ngenda kulumya nze benjagala mumba manyi era kyenvudde nga kakota akulumba yes tolumya atakulumbye sirumya atanumbye twali badde mulaavu yammwe twabaleka ne mubeera biwenneneku ne mweyambulira mu mawulire ne musigala bukunya ye singa wakyaliyo n'omuntu abalaba mu Uganda n'abeetegereza ye singa mukyayogera ne mu bantu nze nabagamba omuntu alirumba kulanama agenda kunfiirako okitegedde nkuwulira era music ono ngenda kutana oluyimba lugamba lutya mu mbeera eno yonna ngenda kuta oluyimba ogenda kuta oluyimba olwogera ku nsonga ezo zonna omanyi fe abayimbi bw'obanga omuntu akutulugunyiza oleka likodi n'olekawo noga nti mu mwaka guno ewerozi nasisinkana Professor Rain ati baalina omugga egyali gyakala King Alfred the Great we yafukamira ng'emiti n'emiddo bisenguse mu bifo ebyo naye bwe nagenda Professor Rain bwe yaloota nga bamunsindika mu Africa jansinkane bwe yajja mu Africa nansinkana ne mukola chemical nampita ne ngende Wales nagenda leero
oluvannyuma lw'ennaku 7 omugogo gwali gumaze okujjula n'emigga 13 n'enkomawo wano bwe naddayo e Wales navaayo mwezi gwa kuna n'enzirayo mwezi gw'omwenda ne bantuuma erinnya King Alfred the Great eryo ne balimpa nga balimpaddeeyo olw'okuzzaawo obuyinza bwabwe. Nasensera amayinja Jumba mu nsozi empanvu ez'omuwendo omwali emigga egyali gyakala nenzija nenkola oluyimba baluyita olugendo lw'Ombajunguti nalukola part 1 nenyongerako part 2 baluyita amadda g'abamweyana era oluyimba waga tigano ge madda g'abamweyana gava mu lugendo lw'Ombajungute. Otegedde kakati kitegeeza nali nyimba bye nakola e Bulaaya naye bannayuganda wano bye batakola bye batamanyi kakati nze tongerageranya n'ezo mmese ani azimanyi tongerageranya n'oyo kasasiro ani amumanyi. Nayogerako lunaku lumu era SB4 yo nembagamba ngenda mu America ngenda California bampise bwe nagenda mu America California eri gye nagambye mu mugondo kongo waliogera kuwangula wandiyo mu Hollywood ne bagamba kati oya nasooka genda Boston nenva Boston nengende Massachusetts nenva eyo nengenda mu masaza amalala gali awo gali mu America kakati SB4 yakola interview nakanti ani ayogedde Boston agenda Boston agamba Boston ono wemachindi kati nga binooza mbu ndi kugulani yabyo ati obunaku kakati oyo yayinza okufuna passport ya America nze passport ya America nina mu visa ya myaka emeka 5 ne bwe ngenda ku airport kati ngenda kutereko mu America okitegedde amawanga genda ambudde kwabo oli munene oli super power kakati siri ku grade zaabo nensirika sabanyega wakuyingiridde oli Boston bagamba oli Boston wemachiri nayogera kati nga ku interview ndibasebo ne banyabo wicheja ngenda Boston mu America Boston mu college mu Ninde nabakanti bogera Boston owamachindye nensirika sabanyega azanumba nengende Boston nenkoma wali oli nyeyo nawo jononye ku visa America otegere etegezaaki kakati awo ne maliriza nevaayo ne bagati kakati ngenda Bungereza Bungereza baninze ngenda Wales baka bagamba Bungereza waawo kati binge ntibadda mu byogera kubanga nze bwe mba ntambulira mu business class otegedde ntambulira mu business class sitambula n'abantu ba bulijjo nze bwe ngenda e Bulaaya ebifo byensulamu bibeere bye biri executive kubanga ndi muteeketeeke kitegeeza bwe mba njogera ku Bulaaya mba njogera ku ekyo kyenkola kyemmanyi kati abantu abo njagala kubasomesa nti si buli muntu nti bamumanyira nze siri kirasi yammwe bw'ogerageranya kapo ya Jumba ne Senga Kulanama si ye kapo ya SB4 ne munne si yeyo otegedde kuba andi waze kufuna interview otegere Jumba omutufu yaani era kati omuntu yenna mpita ku interview natagala njogere ku nsonga tompita oli mutufu otegedde Jajja weti kakati ekyo bwe tukimala nembagumiikiriza era sina interview yonna nga nalimba ogeddeko interview zange zitandise wiki ekoze eki ewedde nja kuzirekerawo nga mumaze okulabako nja kulekeraawo okwogera nti nga mulabyeko tikunze mulabyeko oba option ey'okubiri ye SB4 kujja naga nti nsonyiwa n'okujjayo programu ezo oyagala gye programu nga n'okugamba nti nsonyiwa Jajja Jumba nkusaba yagambye tasobola kwetuukira okufa kale kazabike nange sisobola kusonyiwa nga tonneetondedde muleke biveewo ku mukyalo wange ku baana bange anti nze Jumba okuswala nfa wanje nze okuswala nfa katuyagala kuswaziswa sisobola mukwatako dogo ku dogo
dogoti chali doko kati dogoti kakati ensonga ezo ngabo owulidde omuntu n'omugamba ngenda mu America n'agamba America we machi kati bakuyita wabigere kubanga yazungire Dubai Dubai wasinga wenkanankana n'entebe n'emmese gendayo Dubai negenda mu Europe sewangu bantu basaba kufuna visa genda olabe kye kitegeeza kakati obaffe tugenze mawanga gonna ne tukomawo buli gwanga lyomanye eryamanyi gwembuuza nina visa ya Canada nkuleetera katabo myaka 10 asinza kuwakanya nina visa ya Canada ya myaka emeka 10 nabo balage yaabo bajirage balage ya Canada myaka 10 eya America myaka 5 eya Canada myaka 10 eya Bungereza myaka 4 namwe mulage yamu kakati kiki ekijja mukazi wange mu Uganda agenda wanganguke kiki bakaka senti wawonera akomawo kati wabutuba twali mu America gundi eno Germany esinga America kamukubuze omwezi oguwedde mu mwezi gwe 11 sitwali Germany nali Germany nengende Roma nengende Paris nengende Paris kenda ku mtimbagano gwango labe nengende Roma nengende Paris nenzija nengenda ngotabalansi kakati ekyayi kitusigazayo kiki kye tutayina amakage tusulamu musula emmotoka ze tuvuga gye muvuga ebibanja bye tuyina bye mulina sente amayumba ge tulina ge mulina kiki ekituwangangusa ekyo kye mwogera ku bantu batubanja tuyina banke tubanja kiki ekituwangangusa ekyo kyoyogera ku bantu tuli baavu bw'otunulira ku akaunti yo n'akaunti yange njagala gye bank statement SB4 nange ndeete njagala gye bank statement nange ndeete njagala tugende mu lujja tulabe emmotoka eziri mu nze nina amagulu 16 ze bayita super great emmotoka 10 ku kkubo nina trailer 6 ku kkubo zonna nga ziriko ebifaananyi Jumba lubo waligaweza adiweya semu atera jo wabadde otu ndi agent owa goodwill bayizo kuwa bwa agent ngo ina milioni 10 okitegedde kakati njagala tujje account oyo kyayogerako njagala tujje emmotoka kale katutunulire emmotoka gye naleese ya super power van gye naleese ya super power eyo gye nakulandinze drone efaanana SB4 asobola ogigula ya super power kale katutunulire video ya super power abo banaku muli banaku okitegedde kati obunaku bwammwe n'ekikumi kyammwe kye musabiriza kale SB4 yinza okwambala nga bwe nyambadde esuti ya beyi osobola suti ya beyi osobola njagala ontunuulire omanyi balowooza oyo omanyi senga kulanama bwe yakola bwati SB4 njagala osobola okwambala nga bwe nyambadde osobola kino kye bayita okutonya emmooli esuuti yiino mukakadde gyeri njagala ogitunuulye mukakadde gyeri kakati bw'ojagenda ononye ya mitwalo 2 bakusanga weesimaaluse simanyi SB4 kakati SB nga Yesu indikitinga olina ki toyina kyolina va ku bantu ojja baabikirako oli mwana muto era weekwatekwate mpola mpola onkubira essimu nga nti Jumba nsonyiwa kagabe mawulire tonsobola nja kukuba n'akakakuto ojja kasaanya ng'oli redde okumusonyiwa singa yeetonda publicly nga bwe yanvumye publicly ne yeetonda ngenda musonyiwa nga simuyinaako wadde ekizibu neki kubanga nja kumanya nti bamukozesa singa yeetonda n'ambuulira anvumira ki okitegedde naye nga tiyeetonze mujja kunziika mujja kulwanda mpaka Magombe era n'abaana bange bategeere nti SB4 ye yanzita naawe okakasa nti asobola okutta anti bw'anaaba asobola anti yaŋŋambe tajja kunneetondera kitegeeza nsobola abantu abatogera ku ddugu tibalirina boogerako lyogera nga bwe natiisatiisaani
Umpadde example. Ingabo natisatisani. Ontegedde bulungi ngabo natisatisani. Kati njagala kubulya nze Jumba super power. Nze tiba. Namukayimba wakyogedde. Kubanga njagala otunuulire. Emikutu gyange nga bwe gitambula. Abantu abo Jajja bannayuganda kambabulire. Kituufu abantu abo batukoze bubi. Mama Sengakula Nama alina byakoledde ensi eno. Jumba Lubo aligawesa alina byakoledde ensi eno. Munnange mwe bwe mwatandika obusawo bw'ekifere ffe situli baffere. Ffe twasamira. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo njagala kuddamu ndowooza eyo na programu namba ejja kuba programu namba oba wenene endala. Kakati tudde ku music waffe. Nina kibuuzo okubuuza. Njagala mpe abayimbi 5 abasinga kunyumira n'ennyimba esinga okunyumira mpe n'ensonga lwaki. Kuba ndabye wali. Kakati abantu abasinga baagala nnyo abayimbi abafu. Lwaki? Abantu baagala nnyo abayimbi abafu. Muntu nombuuza naye music wakupa kwa nakupa ku kafeero. Music wakupa kwa nakupa ku basudde. Ate kati gwe tondaba nze ndi munnabuddu. Nze Jumba nakupa ku basudde yandeeta mu kuyimba. Nze nno mu bulamu bwange ebyaddala. Nze omuyimbi wange bamuyita Fred Sebata akyali mulamu. Ebyaddala. Ebyaddala. Lwaki? Anti yayimba ennyimba. Enyimba ezo nga zinkwata ku mutima. Jukira ndi Paulo Kafeero yeddira nkima. Nange Jumba yeddira nkima. Naali badde waddemba okugamba nti nze omuyimbi wange yaani Paulo Kafeero. Basudde abawaffe Masaka. Nange mwagala nnyo. Ali badde nsobola okugamba nti omuyimbi wange yaani basudde. Nenze omuyimbi wange. Era nina n'oluyimba baluyita Sebata wa leero. Wamuyimbira na kayimba. Sebata wakachoka n'omukuyimba engoma. Wechampakanya aveyo nagenda mulindo kumbi ne majanja eryo sana eryo kulikongojja gyenvudde okulingizayo newe ntuuseeyo gero nyomawa kayimba wamukubirayo n'akayimba bakaita Sebata wa leero. Sebata okutikira enguli omwana wa Mutesa twalaba ejjano ebisaawo okubijjuzanga era mulembe gwampakanya aveyo. Naye mukuyimba osobola okuba ng'owagira omuntu naye nga si mukwano gwo. Nze Sebata si mukwano gwo naye nga gw'omwagala mu reality. Era situsisinkana kwogera kati nga bwe tutudde wano ye musajja mulokole nze nsamize naye mu ndongo gw'oyagala gwe njagala. Ekyokubiri era akayimba kagamba tiyenga nsimye nnyo nsimidde ddala tokyusa mmimi ye bakulanga kyabakugamba ettima kwekyo ekisa ekikutiirika oli kibona omunnantala bwankumu nze namukisa atambula naawe kaneeyagaleko eyagaba nekula omukazi omuzibiza atejabaata ecupa ya bbiya tesumululwa 10. Kakati akayimba ako nkagala nnyo olwa Sengakula Nama. Omukazi omuzibiza atakola ki atejabaata. Kakati omugenzi Paulo Kafeero mulimu ekibukale mu mutima ekikyajula oba ndiitekowe kyemmanyigwa obuliggala tubikwate mpola mpola oba oliawo tunaaweza tujja kutemya ne ku Mukama okutulongamiza ekkubo kasita oba ng'onookikola okusiima kuva mu mutima omukwano tibagupimira tibagusalirawo era tiguwalirizibwa omutuufu tigujja kapaalo gusembera mpola mpola ogunaalaka gukubagana bwama ne gufuuka buli kimu kya mwoyo. Kakati wakubiri omwambye tuli mu music. Waliwo ekintu kye nayambala ng'akakomo nga nkijjira ddala mu kyogero nayimba kuva butone maama bw'abajjukira nga nkabisa kono nga kyalimu n'ekirera wano omukwavula nayongera omwanukula nga ngeegenya bye boogera ng'ayimba mu kutambula nga maama bwampa obugalo nanyimbira mu natandika omwanukula kati ogamba otya abantu nti mbanimba okuyimba kwava mu kyogero nkwekakasa ye singa saalemu amazina singa
singa nzinamu nenyenyeza ddala ekiwatu yonna emabega naye amazina akyo nagakola okunziruka nembulamu n'amatontone era simanyi nsanga obuzibu okukiragamu abantu tikati ndi musanyu oba kati nkungubaga bwe mwenya n'entunuuliro mpa amabugo wamma obubi mbisanga omunene yali ategeeza kyawe oba kenninda ganjanjumizanga akantu ako omukulu yali yeewaana oli kakati we wakumeka wakusatu kakati tulina abayimbi abalamu ababafu bali babiri n'omulamu Papa Misach Semakula Papa Misach Semakula mwagala musicale ate musajja muganda omanyi ndi muganda yali muweereza wa Ssaabasajja Kabaka era muweereza ndi mutabani wa Senkole muzzukulu wa Ssekiwunga kakati oluyimba olwo ffe tuli bambowa njagala nyimbira omutanda musajja muganda nnyo yayimba oluyimba olwanyumira Ssaabasajja Kabaka era Papa Misach Semakula y'ensonga lwaki interview yange yali ku Papa's gundi press conference yali naye wagabula abantu baali emmere musoyo n'eddagalaasi kakati oyo muyimbi wange mwagala nnyo mu basajja ababbandi kakati era ku Road Fred Sebatta sakala kwogera ku Mulindwa Vumbi kubanga Mulindwa Vumbi ate gwendeeta era nze bwe ntunuulira Mulindwa Vumbi mba ntunuulidde Road Fred Sebatta nti kati ekyo kyekitundu abayimbi abo nabaagala nnyo akati waliwo omuyimbi omulala ku bayimbi ba regenti abakoze bye bakola oli muzimu nanca wumulondeke engeri gyewafa omukwano gwayonooneka naye nze oluyimba olwo sikwe mwagalira oluyimba bayi muzimu nanca mwebeera yeeyo mu nsi y'abalamu weeraba gyondazeeyo maanyi gatunda ne laavu yonna gikomya mbuwere mumukaaga ekayunga kansaawo mwe mwava omuzimu gw'omwana oluyimba olwo olulaba yagende wa pasita kakati pasita n'amuwa n'ennamba y'essimu n'amusibira muzimu gwa nanca ne gunywera mu bisenge mu nnyumba ate bwe gwamala ne gukola ki ne gutoloka nga gumusaba omuzimu yagamba nti abasawo bandiira ssente owerira yansaba ne puusi kakati n'agende w'omusumba nabitalemu Sebastiani munange ye yakwata nanca mulongoose ebisenge mu nanca muteke mu Bible mulongoose ebisenge mu nyumba oteke mu Bible kati oluyimba olwo lwankwatako nnyo yagatta pasita n'agatta omusawo w'ekinansi ate n'asigala ng'akyali bbawo omuzimu okitegedde kakati omuntu asobola okukukosa ye n'alaba ng'akuwangudde n'atambula n'alaba ng'akuwangudde n'akuzoganya n'alaba ng'akuwangudde naye ekyali ekikyo kikomawo ne kibeera kyo owulidde mu interview esoose nga nkulaga obulumi bwange bwenkola ki naye kyange bw'otunuulira enkola gye nkola mu interview oba enjogera gye njogeramu n'ennyimba gye nnyimbamu yange nze siringa mizimu eri abayimbi ababeera emabega wa saidi nga bakutte microphone ngeno omusajja ali maaso ayimba naye ng'omuzimu guli mabega wa saidi gumuyimbira nze eddoboozi eryange eryo lyowulira eryakubwakubwa lyeryange nze Jumba tibanyimbira bwe ngenda mu studio neeyimbira neewandiikira wabula mpita bakugu ne balongoosa mwekyo kyemba nkola ki kyemba njagala kakati naawe osobola okuyiikiriza omuntu kati nga bw'owulira oyo si muyimbi wakutaano bamuyisani Masekulu kakati mu bayimbi abo banyimbira bulungi okiraba n'ennyimba zaabwe zituwadde omuyimbi gwe nali njagala Misach Semakula gwe yaddira mu bigere yali Ronald Mayinja namukyayira ki luyimba yalukuba nkuyitako buyisi bwe nti nga faaza ayita ku ssabo ninga nti bafaaza betusiba tulagula kakati oluyimba olumega nti omukyawa nnyo olwo lwe lwanjizisaayo kubanga boga nti mwita teri muntu ayita ku ssabo bw'onoosanga Bobby Serebu
Chameleon ye number 1 wa Uganda. Sibya kuongera number 1 wa Uganda. Chameleon. Boda to boda. Boda ku boda. Era oyo tibamwogerako oyo super power, superstar. Otegedde akuba era oyo yatunda eggwanga lyaffaani Uganda. Nze ndaba abamweyimba mulengamba mukikibuukira. Kakati buli omu alina kategore ye. Jajja ffe muganda wange Bebe Cool star. Abo ba star balina we batadde eggwanga liriwa lino. Tugende kabisi kandagala David Lutalo togenda kumwogerako oyo star David Lutalo alina watadde eggwanga liriwa lino mu music era omukazi watawulira music wa Lutalo ajja kuwulira ow'amayinja. Abo ba star toyina gyogenda bateeka Sitesa Mayanja mu bayimbi abakyala star abo bonna bataddeyo endongo neewulirwa mu matu g'abantu. Kakati abayimbi abo tuzze kuyamba ku bayimbi bakadongo kamu. Fred Sebale yakola Kibijigiri akoze okitegedde. Wire Mukaabya yakola ku Kayanda yakola. Kakati abantu abo balina kye bakoze mu ggwanga. Muzeyi Kakumirizi abo ba star balina kye bakoze okuteekawo ki ettaffaali. Naye tibeerabira nti nze Jumba super power. Kakati abo ba star kati nange nzize era omwaka guno okuggwaako nga gwe wennyini otula ku interview noga nti Jumba luba waligawesa star. Ngenda kuwandiika ebyafaayo mu ndongo. Toyaziza ogenda kuwandiika ebyafaayo mu ndongo. Katono nnyo nga tumaliriza. Simanyi kano oba ngenda kakola ntya eno gye tuli mu society ate nga nawe oli mukulembeze abogobererwa abantu bangi ebisiyaga nga bitamuse balina omwana gwe bakutte mukwano gw'ebbalamu bannange eno negamba ki ku nsonga eyo? Tekuno okuyimba kwadobonganye bw'obeera omubuya n'otolingiza okwawula abayimbi n'ebisiyaga abalwana eggwanga olitakuddimwa. Teri muyimbi gwe nzize mbagambe nti ayimba bubi nedde ekyo kibi naye yawula mwenge walagi kubbiya nettonto ebbeeyo ogipime. Guno omusomo ndese guno omuzadde munnange weekaabireko. Empisa y'abaana yenzize mbagamba agaye ebyange weekaabireko. Kati byokusiyagana biyimbako dda. Wali wabiraba dda. Buli kintu kyonna kyogenda okuleeta wannakiyimba. Naye bano abantu abakola ebintu byetaaga kibonerezo ki? Abantu abaleeta ebisiyaga mu Uganda akabina tetulina kye tukaagaza. Katonda yatonda ekisajja n'ekikazi. Abakazi mugende mudde eri abaami bammwe oba ba boyfriend bammwe nammwe abaami mudde eri bakyala bammwe. Katonda yabatondera abakyala nga bimuli byammwe. Saakala gamba nti gundi musiyazi ono gundi si musiyazi naye abantu bajja kuyita musiyazi ng'oyambala ng'abakazi. Abantu bajja kuyita musiyazi ng'oyambala ng'abasajja. Mbadde mbasaba eggwanga lyaffe lino lye litandikirwako abantu abalala. Ekitundu eky'obusiyaga ne music kyakutta ggwanga lyaffe era nze ebisiyaga sibiwagira. Ku bisiyaga ne bw'oba omupaka wumbi sijja. Anti nzo ndaba kyesaagala mba sikyagala. Oba tukyagala. Owulidde bwe mugambye ku David Lutalo era njagala kuyita ku interview yo wano. Abayimbi abavuma Lutalo mulimba mukikomeze ddala era Lutalo mumuleke kubanga Lutalo ng'omuntu tabadde wa ntalo. Omusajja mukakamu. Tabadde wa ntalo. Ate Lutalo ng'omuntu alina ky'ettafa ly'atadde ku industry. Ate Lutalo ng'omuntu kati nze okuyisinzira wano nenga nti essimu yange eri 0772 62384 oba 0753 kinzijjako ki. Ffe bwe tuba twogera nga tugaba ennamba zaffe ez'essimu. Lwaki sigaba nnamba ya manager wange Douglas? Lwaki sigaba nnamba ya promoter wange Muswa? Kibeera kibi. Lutalo okugaba ennamba y'essimu si kibi. Wadde music agudde, wadde music alimu akavuyo, wadde music alimu ki, naye ba regent balina okusigala nga baki nga ba regent. Mubaleke mbawe ekitiibwa kyabwe. Teri nsonga lwaki muvuma Lutalo, teri nsonga lwaki muvuma King Saha, ate eriyo abantu abagala otulwanyisa. Njagala kuwa ekyokulabirako. Nze ndi musawo wa Kinanzi.
kabona kasiko ntasa musawo wa kinansi kakati abantu bavaayo nnyo banwanyise ne kabona kasiko ntasa kati n'abayimbi waliyo abantu abavaayo babalwanyise ne bayimbi baki bannaabwe kakati tolaba nazino embuzi ezimmanyiira kakati waliyo abazipika nga zigenda ne zirowooza nti Jumba tuli ku size etya emu kakati ne lutalo bambi omuntu ak'obuntu si kante era Jajja bw'oba tonyiiga oli musiru omuntu alina okunyiiga otegeere nti wanyiizizza era omuntu bwe nkola ng'ekibi ngamba nti Jajja Jumba nanyiize ku kino kabe eddagala asoebwa omunyiiza era ajja kuga nti Jajja nakoze eki omuntu aba ayagala respect kyogamba mu lutalo si muntu era bwe mwa saba kabona toyomba oyitiriza nnyo ensonga y'eddogo nange ndi muntu wadde ndi muyimbi wa ggwanga muswa muntu embeeta ngende mu nsi naye nze nyiiga nze saagala kummanyira Jajja nje tubasiibule abantu tubasiibule ngenda kuleeta omuziki olaba oluyimba superpower ndumanyi superpower era ate kino luno olulaba baluyita omutuufu yani uno Jumba music nga bw'ogiraba genda ku YouTube owandiikemu Jumba music oba Jumba Lubowa aligawesa enyimba kwe ziri ku Spotify genda oyite muziki gwenze nkola muziki mungi nnyo nina video anamunya ezakabino siva ku superpower bachiyita wekolera ki weroboze genda weroboze n'oluyimba Ssebatawalero gye luli nalukola akati gwatwagala ayagala booking ayagala nkuyimbireko ayagala okundaba 0704 00 2898 07 00 eyo ye namba yendongo gwe kubira Fiction Douglas gwayagala video ennungi ngeya superpower tunoli ebyane binyenya biwatongenje anoonye fiction gwayagala kayimbako katambule ne superpower wansi eri noonya promoter muswa ta promotinga nzenze a promotinga bayimbi baki ba Uganda naye basebo ne banyabo nze saagala kudibaga promoter wange mumuleke bwoba tokolagana naye bulungi mumuleke ffe tumanye ennaku yaffe bwe tuli akawunga kamu mumuleke nze Jajja olaba kati nga bwe ndi wannaawo kakati omuntu najja ku social media ng'akumanyira olwana naye kati SB4 ne musanga mukubo engumi munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.